Banaye Bizonto Sabazonto naye bannange mmwe mubonaabonedde mu Uganda kino sagala gamba nti ekomera mulifudde maka kuba ekyo ekigambo kiba kinene mbawulirirako ennaku nze nga owa swipe munnange naye nga kyonna kyekiri simanye munnange Bizonto bino nga bwomanyi bakedde ku makya bagenda okakalabya emirimu gyabwe ku radio Simba baweereza abantu munnange kabangali siwe bakimidde ya poliisi ate bino oyinza ogamba oba byambu naye mbadde ntambula ndi ku byange ngenda okulaba kabangali empitako nengamba kikino ate kabangali emaki wano ku radio Simba eze mukungu ki munnange gwezze okunona oba gwezze okukuuma naye nga ndaba ki eri yokka ngenda okulaba Bizonto babireeta babikulubusa bambi babiyingiza kabangali kunze kikino nange nengamba owaayo omugezi noonya kakamera otambule ogenda olabe ki ekiddako munnange nga babatuwala mu kooti babavunaana ki bubakomezaawo guli omusango gwaliwo emabegako waliwe babasibira Bizonto we baalikola akakiripu kaabwe kati mu kooti kyo kiba kiraga nti baali bagezaako okukola enjawukana mu mawanga ngoba kumakuma omuliro naye nga besikale baali kubasoga n'abawesitana ekintu kyali bwe kityo era kyabasibyako emabega wali naye ne bamala munange ne bakola ki ne bavaayo ne kati ekyebuuzibwa omusango ogwali gwaggwa ate gukomawo gutya mbw ate gwe guliwo munnange era leero babadde babasoya bibuuzo nga bali mu kooti nga munnange kwegamba babasoya kiki ngane naffe bitusobedde amazima go gali nti gyeri story gyotuukako naawe nekusobera naye netusobedde ne mu kwogera kwabwe bo nga Bizonto bagamba ekintu kino kyandibeeramu mbu bane mufune bulungi mbu Pastor Bugembe nga yali emabega wa kino olwakakiripu sorry naye nagamba Pastor Bugembe Pastor Bujingo Pastor Bujingo mbu yali emabega wakana akantu oluvannyuma kali kakiripu kaabwe ke baakola nga ebyaliwo bya Pastor Bujingo byayogera ku bawagizi ba Bobi Wine ebyo bibagamba nti munayo yambadde kasaati olinga nze wano Pastor Bujingo ne nawe ovuddeyo kwekalakasa ani akumanyi kati nga omanyi Bizonto bo bakola ebintu webityo bakombayindinga ebintu ebibaddewo ne bagenda ne bakuwa ki ne bakuwa ekintu ekisembayo munnange mbu kyandibanga kyanyiza Pastor Bujingo era yensonga lwaki mbu yabadde emabega wa kino naye munnanga amawulire agalinga amalungirungiko wadde omusango tegunnaggwa abantu bano bavuddeyo ne babateredde kakaluka poliisi ku kakaluka ka coach kwegamba babateredde ku bail bajja kuba bakola ki baddayo omusango gwo tegunnaggwa bukyagendera ddala mu maaso ne wano ku swipe tubasuubiza tugenda kuba tulondoola tugenda kuba tubatuusaako kyekibaddewo kyekituusewo batuusewa n'omusango kyekituufu ekiri emabega wa guno omusango byonna tugenda kuba tubibagamba gw'olina kukola ki kusigala ku LMTV nagoberera programu zaffe tujja kuba munnange tubikutuusaako ne kansooke nkuweko obuvidiyo oba obufaananyi obutonotono ebibaddewo olunaku olwaliro nga batwala Bizonto. Dissatisfaction among the citizens of Uganda against the Banyankole tribe by indicating that most of the leaders in Uganda are of Banyankole tribe. That you circulated a video on several social media platforms, and in that video you made allegations which allegations are likely to cause discontent or dissatisfaction among the citizens of Uganda against the Banyankole tribe by indicating that most of the leaders in Uganda are of the Banyankole tribe. Kwata ku musango ogwo kigambibwa nti Tweserwanga Julius Mbapali Marcel Godiki Makono ne Sabakaki Peter n'abalala bangi abatannakwatibwa mu mwezi w'omukaaga omwaka 2020 mu kitundu bya Kampala district mwakola era ne musasaanya ku mikutu egy'enjawulo
obutambi obwalimu obubaka obuyinza okuleetera obusosoze n'obukyayi mu bannayuganda nga mu bannayuganda okuva mu nga bukwata ku ggwanga ly'Abanyankole nga mugamba nti obubaka bugamba nti abakulembeze mu Uganda abasinga bava mu ggwanga ly'Abanyankole. Sserwanja Julius, omusango guddira n'okutegeera. Omusango nguwulidde. Kituufu oba si kituufu? Si kituufu. Mbabali Maliseri, omusango guddira n'okutegeera. Nguwulidde. Kituufu oba si kituufu? Si kituufu. Goldiki Matono, obuwulidde omusango era n'okutegeera. Kituufu oba si kituufu? Si kituufu. Sabakati Peter, Ekitiibwa. omusango gudde era n'ogutegeera. Ekitiibwa omusango guwulidde. Kituufu oba si kituufu? Ekitiibwa si kituufu. Ewanyise oba eyingiza nti omusango gwebasomeza temugukkiriza. Your Honour, investigations are still ongoing. I pray that the matter is adjourned. Kyagenda mu maaso asabako kyevuna kulala. Your Honor, we have instructions from our clients to apply for bail on their behalf. Following their plea, not guilty has been entered by this court. Your Honor, I'll be brief. Application. That's okay. The application for bail, Your Honor, is premised on the Article 28(3)(a of the Constitution, which is very instructive on the presumption of innocence for the accused persons. Together, Your Honor, with Article 23(6)(a that deals with the matter at hand, gives them the right to apply to this honorable court for bail. Your Honor, we also refer this court to Articles 75 and 77 of the Magistrates' Court Act. Even sections. That's okay. Your Honor, we refer this court to sections 75 and 77 of the Magistrates' Court Act, enjoining court to deal with the matter of bail. Your Honor, the offence that the accused persons are charged with is a bailable offence. The accused persons, Your Honor, have this right to apply to bail. I will refer this court to one decision, Kiza Besije versus Uganda. Your Honor, it was miscellaneous application number 228 of 2005. Right to liberty, Your Honor, is akin to the right to life itself. Therefore, once deprived, deprives the accused persons of the right to life. Your Honor, the accused persons are family men. They have families. And as we are aware, schools are gradually being reopened by the state. They bear on their shoulders the burden to fend for their families and educate their children and other beneficiaries.
witnesses, we pray that the accused persons be granted the right to present the sureties to pay them out. As the state has noted and informed this court that investigations are still ongoing. Your Honor, we are not certain when investigations will end. But what we are sure of, it's more than 4 or 5 months since the last time they were arrested, only to be released. Therefore, we cannot indefinitely put them away to pave way for investigations. Allow me, Your Honor, therefore, present the sureties for the accused person. Given the fact that we were informed on short notice, we hadn't prepared a brief that will guide the sureties, Your Honor. Who was born in 1986, about 35 years. This Javier James is a resident. Mr. Javier James here is a resident of Oluvuddeyo LC1 zone